Bebe Cool agamba nti omukyalo ono yamusinkana yagenda e London kuba nti apromotinga n'okufa nti organizinga the Chain Listeners Party, album Listeners Party yali e London. We yagenda e London, omukyalo ono waliyo in that moment waliyo omupiira gwa Arsenal. So omukyalo namusanga ku Emirates Stadium ng'ayita mu touch me bayita nasooka mulaba. So like everyone was yali alina okuba nti amulaba. So like after Bebe Bebe n'afuluma because Bebe Cool yali next ku wana abasambi we batuula ku bench y'abasambi gye batuula seat ezadako Bebe Cool yali atudde. Nsa alina akantu lwaki ankola bino lwaki Kinsa talina njawulo na mwana munaku yakulira ku mwana munaku yakulira ku muzika akatuleka kunako bwekati yasinga okuleka kololo ajajikuba last year yagenda jikuba asobola jikuba bwaba in fact bili ebintu bibiri tomuwa assurance atulaba njagala kwaniza ku Facts Media amanye ne Dobozi Nze Smith wali omusajja wange yali angamye mbu yali makasooli ng'amanyi tasobola ofuna mu sente naye omusana gwabyokyeza katulinze season ya gwa 8 naye ng'ogamba otya tulaba mwebale otuwagira mwebale commentinga era mwebale otufollowinga era tusigala ku YouTube at Facts Media benga sure at least subscribinga o sharinga era olekako notification yo then wetukola video nga onakola leero oberi fast okugifuna tuli mugikola era ogenda agifunirawo so you be the first person to know na kumanya kitambula mu gwanga. So nina abasajja bange babiri nga wetubeera buli lunaku bwe tushitinga ina Jimzo yena yanyiridde joto wadde ne Jimuze yankoledde kadiri nenfuna kasente olwajjo omusajja yakoledde kadiri nenfuna kasente natosubira nawadde sizisuubira munna bado gasula enjala nakutemako n'enjawo wanjokyeza boy wange boy omya yakubyeko n'enjala oli yanzibye gwe banga byogabana naye ne Jimuzo nanjokyayo anti blocker alina zenawadde blocker kati atoli yakutemye Jimuzo teri mulimo gwatakoze ne boy soko ubuze ku bantu loni abatulaba nze Genius Official Facts Media Uganda mwebale kubeerawo era mwebale tugoberera ebigambo nze mbana bitono just ebisinga njogera point Jimuzo kye kiriwo ebigambo nze abeera n'ebinyi nga sitemuli point kyogezaako kola batulaba mwebale kuba nti mutulaba tuli ku Facts Media nimusajja okubeera wano olunaku olwokusatu nga tutwetegekera n'emipiira egigenda okubeera kiro kya leero konga egenda kubeera nti ekuba Portugal wa Cristiano Ronaldo so kye tulinza okuba nti tulaba ebyo Michael Lisenga danger man manyi omusajja ayisiza omupiira mu basambi basatu aba Senegal okumuwa man of the match bamuwadde buwe nga mapa tebyegolo 2 ni omwana olwakiri they are promoting a new stars but of course amanyi omupiira tugende maaso afaliko wa EP Bebe Cool ava kupostinga lero ku exinga gamba bamufera yali Miss Rwanda 2016 Madam Jole Mutes yamufere London ku mupira gwa Arsenal nga ko service Rwanda wamu ne Arsenal Football Club kati omukula abada expressing olumi waitamu kaka mumwana yafera era like omukyala n'amuddamu nti kozesa common sense waliwo omukyala gwengenda okuba nti ndeeta omukyala ono agamba nti akolera High Commission ye Rwanda era nga alina direct contact ne President Paul Kagame. Bebe Cool bwe yabadde akola tweet eyo yatagenze Paul Kagame n'ataginga ne Genome Horse okata ne President Yoweri Kaguta Museveni. Kati abantu ne beebuuza nti kati abo tagenze baaki but of course story gyegenze ngedevelopinga nakulwalebera twakasooka okuba ntufuna ku omukyala ono soko kumugamba nti waye Bebe nakulabye nengezaako okukubirana nakulabye ng'ogenda nagazisa okukubira naye nga sikufuna so omukyala ono newafuna contact ne batandika okuba nti already baali bemanyi ne batandika okuba natextinga Bebe in fact yatextinga Bebe kuba Bebe Cool yabadde talina na contact ye mukulaba WhatsApp messages zenalabye anamugamba nti Bebe Cool nkwagala nnyo nze ndi wano nkolera Rwanda High Commission era ndina byenjikolera in fact Rwanda High Commission yeringa embassy Rwanda mu London namugamba nti nkwasaganya ebintu bingi naye wano Paul Kagame President we Rwanda yantuma okuba nti era amuyambako ku project za Rwanda for example Visit Rwanda Arsenal ate nga y'omu kwasaganya ne kye bayita PSG mu Faransa
because ezo zona zili sponsored zabadde sponsored last season by Rwanda. So mukubanti amujisa abantu namugamba nti nkulaba music yatambula namugamba ansobola okuyambako wano kuba nti promoting oba ofuna abantu abenjawulo. Lepe kuna namugamba nina listeners party waneeno nsobola okujja ne tweyisamu. Era fortunately oba unfortunately omukyalo ekirabika yagenda according to the conversation. Then navaayo namugamba nti bangambye nti mutabanyi olina mutabanyi w'omupiira nsobola I can do magic atebe kuli yali atulaba this summer mwana alina okusigala I can do the magic this summer. Ngamugamba nti bompa obwesigwa nsobola okuba nti nfuuka asobola omukyalo oyo Joli Mutesa asobola okugezaako okubeera nti afuuka oba agent wa Alpha Sali okumufunira mu tiimu ze ez'enjawulo. Era namugamba nti nafunye Rwanda High Commission erina project wakati wa Rwanda ne Saudi Arabia. Namugamba n'omugamba nti bw'otunulira Saudi Pro ligi ya Saudi Arabia egezaako okuba nti developinga. Mukyalo nagezaako n'okimusuubiza nti olaba nti after American World Cup Saudi Arabia egenda okuba nti ekola ki etegeka World Cup. So ekyo namugamba nti ligi gyeri mukula tusobola okukola ne magic ne tugezaako omwana okuba tumutwala Saudi Arabia League okusamiramu eyo league. Naye namugamba nti naye eno World Cup egenda okubeera mu America tusobola okuba tusinkaniraawo because ba agents banja bagenda okubeerawo banyarwanda banja bagenda okubeera tusobola okwesinkaniraawo n'omwana n'omuleeta ne transactinga business egenda mu maaso. So awo tukyasigadde Bebe Cool tanaba kuba nti atugamba sente zebakamusikaminga tanaba kuba nti aziteekawo ne okuba nti bamufiiriramu ki ekituufu because in fact omukyalo niyavuddeyo n'agamba nti nina sente nyingi on cash, nina cash mungi around me. Bebe kunabadde nina projects zange e Rwanda ate nina projects zange wano mu London. Naye kyali badde kirungi nnyo n'entandika projects zange e Kampala e Uganda ate nagenza okutunulamu konti mu bantu bensobola okwesiga mu Uganda. Bebe gwe mooli era projects ezo nsaba onyambeko tuzikwasaganye. So question yange like tetunaba kutegeera kituufu Bebe bamuscamingidde muki just stunt stunt it is a scam because omusajja omukulu nekati abakutaginga Paul Kagame era Bebe Cool mu tweet gyasembyeyo okugamba agambye nti President Paul Kagame of Rwanda mbadde nkusaba onyambeko kuba scam bano omukyalo ono because bano abakyala. When was that year? It was this year January. Bamubye mwaka guno January. So kati omukyala yabadde amubalira long term project emutuusiza paka mu World Cup because butunulira conversation ile mugamba nti omwana ojja muleeta mu America ku World Cup oba tujja kusikanira ku World Cup mu America tuyongere okuba nti exploringa. Now if the process started in January, yes. So obudde buweddeyo obudde bwaweddeyo kubanga omufirya so yakkiriza nti bamubba okutandika we yakkiriza nti bamubbye bwe lunaku lwajjo yatadde screenshots ne complain because omukyala byeyamulimba kirabika byaggwayo nasigala nga mblockeze because botunulira omuntu gwabadde anyume naye contact abazazi erina naye botunulira wali waggulu eraga just katwe nti profile picture togiraba. So omukyalo lwamaze okola mission ze n'avaayo n'amblockinga. There is a tweet omukyala gyeyavuddeyo n'agamba simanyi oba ntuufu but I will quote Galaxy FM. Omukyala mugambe Bebe wali badde ng'okozesa common sense. Ronnie, and is she wrong to say that? Ronnie, tugende tutandikirawo. No, like being omanyi Ronnie omuntu Bebe Cool alina dream ng'omuntu naye ate n'omufere akozesa ezo dream zo ogezaako okuba nti yes okumanipulating. Why now nga twakata EP? Why now? Kati kyembadde mbuuzaawo ekyenjawulo ekiriwo nti EP ya Bebe Cool
sisuubira nti enaasala okugenda e Rwanda kyekisooka because ekyo bw'abanga abadde atagetinga maketi y'e Rwanda ekyo kikyamu because era tosobola kuba nti omarketinga yo project ng'otanishinga nsi eyo okitegeera okufuna fan base awo Bebe Cool yavaawo nze we nategeeredde nti ebintu bino kuba sitanti ebeera ya njawulo okukootinga abantu ba mirundi 3 Paul Kagame Kainerugaba Muhoozi ne President Museveni kiba kyanjawulo. Okay, Jamuzo. The process started in January. The process was between Bebe Cool and Mutesi. Dirunga bagoba mwana. It was a si mwana mulimu investing in Uganda. Mulimu investing in Uganda. Mulimu to promote omwana when it comes to talent. Yes. Then muberamu ne projects za Bebe Cool nga music and private businesses. It started between the two. Yes. It wasn't public. No, it wasn't public. Achireta tukumukolera chikati. Atinga yakata EP. Kati achireta mu public tukole ki? Kati nze noza bwenti obuzimuli kumbuuza ebibuuzo ku defending Bebe Cool. Here is my issue. Yes. Bebe because nsuubira Bebe atadde sente ki nyingi sente bwe zibanga nyingi tetulina kkiriza loss. Rwanda is not far. Mutesa so kwatibwa but this public biki nze ndaba ali mu line yandibadde gamba ntanoonya mawulire yandi ali mu line egamba ntanoonya relevance because yakata EP. Mwebaza nnyo kuba abeera n'ebirooto ebigattako era eggwanga famire ye n'abaana be n'eggwanga at large kuba Bebe omuntu asobola kubeera ne big dream mpaka ngaekoze eki ng'egguse but mistake bweba yabaawo n'akizuula Mutesi scammer mubbi. I don't feel like public is the solution. Kati omwamagezi ayina miryango gya konkonna wanno nga buli omu yandyegombye emiryango Bebe gyakola ki gyakonkona nze n'okutagenga Moses kyalole tekyetaagisa kuba kati omukyala Mutesi bw'aba baali Rwanda oba ali London asobola n'okweyongerayo because akoze public ekyenjawulo ekiriwo office ne okimanyi Bebe ne office ya Kagama soji konkona amate ne bamwana Rwanda commission osobola kati nze kyembadde ngezako okugamba bwe kimanyi Mutesi akwatibwa ebintu bidde mu maki kati Bebe Cool asobola okukozesa bino okubeera mu evidence right kati if Bebe Cool comes out na posting on social media you never know he has evidence because you can't post that without evidence. Omuntu asobola kukola allegation when the kaliba ya Bebe Cool kaliba transaction zera okitegeera so nze mbadde ngamba bwenti nti Bebe Cool yali badde nga bino byetumugamba abimanyi. First of all Interpol jeri osobola okukozesa nga osobola okugenda kwa Rwanda Commission of Filing omusango go no engaging police Interpol omukyalo oyo n'asobola okuba nti anoonyezebera n'aleetebwa mu mateeka. Ensonga lwaki kyensuubira okuba nti oba oliawo Bebe Cool yavuddeyo okola ekyo kyeyakozemu especially okuyita ku mukulu gwa X. Ekisooka yabadde agezaako kucommunicatinga because bagamba Rwanda tebazanyirayo bagamba Abanyarwanda bali very smart Abanyarwanda tewali buyaaye so it's just alerting the public nti bobenga abantu abamu especially kuva mu nsi ezo twewemalirayo kinene abantu abo nabo tebali straight so you have to be careful era nze nja kumwebazaamu olwekyo because abantu abasinga obungi bajjawo ne bafera abantu nze ne mu nkolera gavumenti y'e Rwanda nze nsobola okukolera bwenti in fact abantu mu Uganda bali wano mu East Africa offices ziringa 2 eziri Virgin ze babbiramu nsobola okutuusewa Muhoozi nsobola okutuusewa Kagame so abantu balina okubeera alert. I feel sorry for you Papa. I feel sorry for you Bebe Cool because I know nkimanya nti bobogo ba dream osobola oteeka mu kyonna ekinene ky'oba otaddemu then njaga gamba bana Uganda nti mu moment ngeno temwerabira Bebe ayinayo gye bayita no risk era mwaye mugende mu gichekingeko kuba ezo nayo nsonga nkulu eyo nsonga nkulu gye bayita no risk mugende mu chekingeko album y'omusajja
because he is one of the artists achagezaako kubanga atugattako nga bannayuganda ate n'okusala ensalo mu nsi ez'enjawulo bebe ekyokusala ensalo asobola tugenda yeeyo just gamba agattako ku Uganda ekyokusala ensalo kive international ayinako enyimba ezisobola okukuba ayina n'oluyimba olwakuba international badde nsaba tusigale wali mu Uganda Ronnie sa bebe musajja wa maanyi si wakana Ronnie toteekako tondetera kifaananyi bantu kulowooza nti nkuba musajja onafuya musajja ezo ngamba ya sale asobola osala ensalo asobola ye okusala ensalo kuyina emyaka anti kati olaba aba Bob Marley babeera celebrated ku myaka 2 ensi yonna Chameleon yagezaako nnyo okukola n'addamu ne videos ez'enjawulo naye ali celebrated mu East African industry yakikolera before. Bebe Cool was one of promising artists abali basobola covering East Africa ne Africa. Era enyimba ze through Love You Every Day ne East African Bashment School zakola. But nga bwolaba nti si buli kyemu transition kyonna kifuna agezaako nakyusa ne mu laka we teriiwo ne bwalimba emyaka 10 okuba kye Nigeria kyagaana oba South Africa bangamba yakuteeka ku budget ensonga lwaki omwogerako n'ebirungi budget tetugenda ye kulunga fulumya ssente promotion oli ku budget y'omusajja sifunangako sikiwa Ronnie omukulu Kinsaha nteeka ku budget boy wange natuvudde ku Bebe Cool omukulu Kinsaha yalanze Lugogo August Kinsaha bwe baba waliwo naye waliwo ekyekitatege waliwo perspection ebadde egamba nti tebasobamuwa Lugogo naye bagimuwadde kololo airstrip bagimuwadde I heard bagimuwadde of which the order came from above. Which above does Kinsaha have? Aina above kyeyo jimuzo kimanyi naawe aina above kyeyo tewali muntu atalina above we mu Uganda aina above we ina ya above nanga nyina above yange obeera okatika nkugambe olina muganda wo asiba abantu nga baboda bakusumbuwa ya above nze na muganda wange nange oba mutabanyi wange nanga asobola okunyambako so buli omu alina above we kati like wetutuuka ku kino ekya Kinsaha because abantu bangi begezezaamu eyo venue nga tekola nga tebagibawa n'ekibiina kyonyini kyagezaako ekibiina kyagezaako bagibawa nga Shiba Nesidi bagibawa nga Eddie Kenzo bagibawa no nga Levikson bagibawa kati Kenzo bonanga obanyonyodde nsobola kunnyonnyola Levikson atandike ne Kenzo tandike ne Kenzo tukole tandike ne Kenzo Levikson yali wadde after Kenzo kitegeeza Kenzo yasooka Kenzo mukumuwa kololo ate twalinawe n'ekiro interview gye twasembayo okukola Kenzo waliwo possibility egamba tukuwadde naye tetukuwadde mu baluwa yajja egamba in case bwe tufuna ene public address era omukulembeze w'eggwanga manya ekivulu tekiriwo era Kenzo ya booking ebifo ebi Kenzo ya bookinga Kololo na bookinga ne Lugogo ne mu activation ize nga bagamba bwe baliwo activation yene egenda okukolebwa Lugogo in case bwe tufuna emergency public address oba country state of a nation nga mukulembeze gwanga agenda kwogerera bagamba singa mukulembeze gwanga afa nga mukulembeze w'eggwanga agenda kwogerera eggwanga emirimu gyo gigenda kuba gibeera ginafuyizibwamu so are you fine ogenda continuinga n'embeera eyo Kenzo neyeewaayo era Kenzo was on risk ebintu byonna yabigoba nga ali ku risk kubanga maisa wayo n'ekintu kisobola okukola kisobola oyiika era ebbaluwa yali tekonfaminze yalimu double standards kati then at the end of it all Kololo omusajja ne bagimuwa ekirala Levikson ndidako ekirala bamugamba awo toleetawo politics wo kuba by then yali weeri nga yakakomawo mu ggwanga era we basinzira okulaba amaanyi ga Kenzo ne bamusembeza awo yali tanabakaaba yali amaze okkaaba ne gavumenti temuli yali ta gavumenti weyayo
tugamba ku Edikenzo Festival yali amaliriza hata obamuletanga muna Uganda net bali tebanamusembeza kumuteeka ku party ne wali balaba audience ye Kolo Airstrip nebatega akasajja kakinaki amaanyi kuba ojukira by then we kayimba biwobe kayala kyali side yawa yeno ayo twali mugamba Kolo Airstrip toina tekayo ki politics Levikson nyinza okuba Levikson simanyi naye omuntu eyamukubira pass ne bakkiriza ne bamuwa gamba desire yali Pastor Bujingo Pastor Bujingo ye yamukubira pass ne bamuwa ekifo ekyo ali semu bebe kuli yakuba domu bebe kuli yakuba Levikson yakuba ki yakuba ground kale yakuba ground dom tezaliwo Ronnie gena maso Ronnie Shiba ne Spice manya Shiba ne Cindy yali Victoria University engineer ya doctor omukulu muganga weshiba muganga professor kirimu ensonga lwaki zayangwa era business yali ya Shiba era business okujifuna okujja okugattako Cindy bakonvisinga mu convincing mpaka we yakiriza akasente business yali ya Shiba nga bagala kufuna audience ya bachi mukuru yajifunye y'abantu saha bachali bange mwana bali eyo tugenda Kolo Airstrip ngina kuzo mwezi 14 August tegeze munne amugambe King has confirmed Kolo Airstrip 14th August kati saha mukufuna Lugogo nze nzikiriza amanyi gava wasale justify the statement Lecho ayinza okuba Nerecho bachayagala tenga n'abazzukulu basiba wasale omukazi yakuzalira omwana ne baba yakutema ekijambi anosigaza obulamu temwawukana temusobola kwawukana because mwina okukuza abazzukulu babeera wasale omwana ajja n'okimas fees ezo stories zibeere wammenze wange teziri naye King Sawa bakuwa Lugogo n'ogikuba audience ya gundi obo abaana bagenda tandika okukubamu ebituli nze ekyenjawulo kyendaba mu saga ya King Saha kiri kimu King Saha yaggulawo lutalo ku mikwano gwe Palaso ng'akola build up ya Shabada kimanyi tekyamuguddeko mbu venue yaje era bye bagamba nti Kamiri simanya amuwadde olunaku it was a build up plan for the show eyo show yatandika mwaka mulamba nga bagala genda Lugogo so n'atunula n'agamba ntandikiddewa okulumba Airstrip n'atandika bifuze n'akubako wakuba kati n'ayingira mukwano gwe kenyini era kyobola abantu wadola aba interviews za Palaso zonna akugamba simanya lutalo lwe luva yagambye kati okumanyanga King Saha yali strategically nnyo n'atakoma n'okwo niyekubira emmotoka oshitegedde n'akwata emmotoka ye n'agikubakuba n'ajasa okulaga abantu nti Mayanja family ne Palaso be nali nkoleddeko bakyamu era nga n'ekyo ekirala yali nsekiwa because yamanya nti bw'anaasaddaka Palaso era ajja kweyongera okufuna amaanyi ga Nuupu abavuka because Palaso yali amaze okuyingira Nuupu naye nga still abantu bakyadawutinga oba Palaso ali mu Nuupu so King Saha n'alaba nti afunye direct competitor naye okufuna direct competitor n'okumukuba ngenda kukola ntya ne batandika okukola build up era build up eyo bagikolerawa MC Scorpion ku Supremacy eyo show from nowhere abaana ne beekuba ekikonde ne beekyanga Palaso ng'ali ku simu najja era okumanya nga yali set yasooka okudduka ku social media okugamba nti Palaso ayagala kunzita Palaso yankubye Palaso nkulinako obuzibu biki era ng'alowooza nga kyebakola eri ekiganga ezi ng'alowooza nti footage engeri gye bamala okuba nti batutte ne Fujita because this was a planned show footage tagenda fuluma simanyi Palaso gwe yakozesa influence kina maanyi kige bakozesa aga CCTV camera okuvaayo okulaga ng'omukulu akutte ekijambiya batema omwana gwe batemako omukono from there and there tebatemako mwana batema omwana omugongo omwana mumanyi abamutema kwe muko omwana bamutema omwana alina bubi nnyo omwana mumanyi gwe batema bamuyita
abeera ne Baraka basooka ne batema wano Baraka oyo gwe bayita Kissland waliwo Kissland tebamutema bamukuba wano naye nga bamutema basooka okutema wano nosika ng'oli mulamu wali bamutema ekigundi gye kiri ne batema omwana eno omugongo olimba nkubulira nze sirimba sinasogendayo kulaba abaana era oba oyagala nsobola kati tugenda akola nga abakola kweno show nsobola okubakwata ne tugenda omwana ne mulaba omugongo batema in fact ne video nsobola ogibasindika ne mugiteekaawo lwakuba yeesittaza njirina video yes kane bavaawo n'omukaga tukolera eyo ne bavaawo nsobola okugamba Palaso tugendeyo n'oli omwana ne Kissland ne tubatuuza omulundi gumu nina video evidence nga batema omwana njirina Kissland nga omulabyeko ku federation nga talina injury yafuna wano eno mu maaso yagirina alina wano injury ze sirimba sinansonga lwaki nkonjira King Sir ebitaliyo sirina because je twabadde ne Palaso ng'agamba mbuye King Sir muganda we tamwinako grudge so in end gundi ono alaba omuzanyo bagenda okukola ki ekisooka asadda se chaliwo Palaso lwaki achenyweza abadde achenyweza nga mugamba muleteyo video nga tukuba emmotoka because ife obukakafu tukola ki naye omukulu teyabuleeta because akimanyi bulungi nti mmotoka baagikuba baagizaawo mmotoka eyo tesuusa miliyoni 10 naye airstrip egenda muleetera obukadde ng'ebyo 5 emufuule ne number 1 greatest artist because that was a stunt a public stunt eya driving a campaign ng'eyagala kumufuula muntu ogwo mulungi omwo mu industry okitegedde omuntu omu atwaidingiraawo batugambe King Sir because oba ali mu nsobi oba talina mu nsobi so character z'emizigo King Sir agirina kati tuze wano abikoze byonna olunaku lwaleero tewanabana kuyita bbanga awanise nti asobola obutamwashuwalenonaterawo kinyuma abantu bwe banaamuleka ba industry stakeholders bwe banaamuleka ne batamukuba King Sir agenda kuba pro airstrip ejjemu omuntu naye bwe batandika politics wa industry because ye gwe yatandika naye ng'azanya okuzanya politics esobola mukosa politics wa industry asobola omukosa because ye yakwata ekisooka yakwata n'asadaka chaliwe n'akwata ne Bafana neegatta ku Bafana ne bakuba musuuzi okumufiirako because nga planninga build up ya sheeyo yakwata musuuzi yakwata Bafana yakozesebwa ku bintu byatamanyi Bafana bakozesa mukozese yena pointi ye y'okumuma ssente kati oli abeera yali Germany n'agamba oli ku nsonga ntuufu nnyo era Bafana abaana abo tebakukkiriza tewali akkiriza kumbe ngono alina byayisaawo kumbe ngono ali mukola build up najja naye neegattako nga bw'okimanyi kati bwe yasanga musuuza somewhere kulumbe n'akivaamu era okumulaga nti ye makiwa talina tabu na buzibu obwo bwe buzannyo bwe bwazannya abeera eri n'avuma abantu bw'atuuka n'asanga eri omusajja n'agamba nze omusajja simulinaako buzibu biki abantu okufuna public sympathy so ekigenda okuba airstrip biri ebintu bibiri okusacrificinga okusaddaka kwa banne amanya gali abiri okusaddaka kwa Musuuza ne Palaso ne political affiliation jaliko isoka wama mu continue ngapumba wa mudachikemu gundi King Sir bili bintu bisatu waba bintu abantu no tebachagenda mu bivulumbo mbolo okubagobagira Bobby Wine singa kati Zex birangira nti tali ku cheyo mu America oba singa modula ekivulu tekyamusala okitegedde naye abantu bagenda olwa music King Sir music amulina naye kibiwe tulabira nitugamba nti okola kikyamu it's riding on your friend's names okuba nti okozesa amanyi g'abaana ate ng'obatanishinga because gwakera ku macha notema omwana King Sir yatema omwana bamu jatema bamu omugongo nkubuulira nga si waayira naye kati bamu yakiyeta vaayo okitege ajali omwana yavaayo bwetomuwa attention tobiwa attention akyali mulwadde omwana mulwadde bamutema byadde mugongo bigundi bisatu biri wano so politics can affect the guy kukololo bwe batandika political game kubanga ono yakikozesa politically n'amanyi g'abaana okutegeka lugogo kololo bwe batandika politics wa industry bwatandika
against King Sir tajja kuba lugogo. Ebibuuzo waliwo question marks awo nyingi, waliwo ebibuuzo bingi. Ekisooka Kololo yagifunye atya? Ekyokubiri nekibuuzibwa nga kigamba nti King Sir akubye Kololo. Kololo kifo tukimanyi naye abaki owninga na where it belongs. Tukkiriza nti muna Uganda naye bw'omala okuba Kololo osuubira bannayuganda tebakuteeke mu doubt tandika okubuusabuusa tandika okubuusabuusa because omuntu agenda ekololo aba amaze kukanya na gavumenti kuba tukkiriziganya nti omuntu agenza okuperforminga ekololo aba ayina enkwatagana y'amaanyi n'okukkiriziganya ne gavumenti nga James bwakoze eki bwagambye kaakati gwe omuntu ajokera gavumenti buli lunaku bakuwa batya Kololo. Anyway, I wish you the best. Nayenze kyemanyi nti bwaba yalangiridde na confirming nga 14 August abantu bagenda muwagira because omuyimbi nze ndaba bebamu bosobola otegeka ne baleeta sente ajja kuba abantu bajja kujja because abantu baleero bakoowa tebakyayagala genda mu bivulu because of political influence oba Bobi Wine ayogedde oba Gunda ayogedde abantu babikoowa bajja nga bazze koyo gwe babulira bakola ki baagala so nze bwe nalabye date nekirala nze saha neebuuza January walina ekivulu otegese August mwaka gwe gumu oba maanyi oyagala laga maanyi oyagala kukozesa budde bwo ng'okyaliko omwaka gumu ebivulu bibiri waliwo ekyasinze n'okunnuma August tulina muganda waffe yakuba oluyimba nasanga ne lukaddiwamuuko ne lumala ne ludda ada alangiridde naye bagiyise nasanga nalangirira nasanga festival egenda okubeera wali Forest Resort Erweza nga biri mu musanvu netucommunicating n'abantu abamu ne bagenda bamuwabula ne bamugamba otadde wala n'embeera eriwo okulaba nti August bagimuwa naye yeyagale kuba boy abaana balina music ne bakyali baavu aboyi bayimbako music ne tebali bulungi gaganaga yakuba leka ushegera kati August King Sir ndigirekedde gaganaga yalina manager omuyaye Makarosi Mulondo amanye bino ebintu byogerako ebyaddala King Sir August yandigirekedde Khalifa ekirala anti kati olaba but at the end of it all yapuulinze najja nateeka ku first buli omu ayina bafanzi be naye mu industry muno waliwo abantu nga bon natural bali selfish balina omululu okitegedde nti last year walina concert bili erugogo January this year olina omululu ne fitina ne fuga b otadde kuba n'ebisange bitategerekeko otaddeyo concert waliwo banna abali mu kwetegeka because kati olaba mu Kampala muno endongo yafa tetulina abantu bangi bakyagenda mu ndongo tugamba nti gundi kabeene concert eri ne gundi obagezako covering amabanja yizo kwanga teyakola eri nga teyakola alina banja ki ani atakola King Sir alina banja kimwe limanyi alina betu alina eddembe okutegeka concert olwaganya tutushigana naye omuntu ayagaliza wako ne banno omukisa because gozikolo genda mu byalo n'ofuna sente no amanyi ogalina era buli omu akutenda okitegedde but give people chance bakole nze sigana nti takola because ye time ye nanga baba gobowulira ngo omusobola but I believe yandiwaddemuko ku banne mwezo kwanga tebafuna na bwenkanya nga lumu August tugenda mu Nasanga Festival twakyusize ennaku z'omwezi naye wagipushinze Khalifa yakyusize ennaku z'omwezi n'agamba 27 kanveeyo olw'akasajja kalina omutima mubi tekaagaliza kanzije eno so yatadde nga lumu August Forest Resort Rweza ate bayidawe nze omanyi nze nasanga mukabe ate mwebale na mwagala kuba Khalifa talented naturally Khalifa talented agenda tuyimbira ebinyuma music amulina
And of course tulina okutandika bannayuganda tutandika oku-appreciating talent ng'abantu bakyali balamu. Khalifa deserving our support. Khalifa yabonyebonye n'ebivulu. Ategeka kivulu ekyasoka ambiyasi ne kibeeramu. N'ategeka ekyokubiri ne kimusala flat enkuba yatonnya. Oyo Khalifa ne Bafana balina ebizibu naye Khalifa alina ebizibu. Alifa mu Uganda bali babiri. Katate kisembyeyo kyo juzi kyali waneno wankulukuku stadium. Nalaba yali yafuna bameka. Fikfa gundo ono ani alien skin show nagivuruga najizeri. Nalaba yali. Lekera okwesiba ku bantu ngo ina amanyi go. Nalaba yali yalina eno nayo songa nkulu. Khalifa lekera okwesiba ku bantu ngo ina amanyi go adamala. Khalifa ina fan base. Fedukana muwagira. Abantu baga good music katika kugambe. King Sa ne bateka wali ekivulu gundi oyo yatidde buti oyo Khalifa King Sa ne bayitadde ekolo ekivulu olina ateeka erweza in fact lwali badde na lunaku lumu Khalifa yalifunye abantu nkubuulira abantu baakugenda mu bivulo by'okuleekaana abantu biri mu politics n'ekirala already abantu boolina babba obusimu batema abantu ani agenda kugendamu ebyo ebintu ng'abantu gwe booleeta babba obusimu batema abantu babeera n'ebijambiya bawunya enkwawa Sijiveko naye ebyadala tugende tuwagire Khalifa aganaga tugende erweza tuwagire Khalifa aganaga kubanga nze ekivulu kyengenda ogenda mu Khalifa kyasooka okukola ndabirawa watu ali mu senior 2 baaba ndabirawa zera mu senior 6 twali mu senior 2 naye akayimba kali kayimba ka fefe naye nabona basoma mpola kirabika baali bamuzamu jemyaka yakola repeat bagita batya bagita repeat ogamba damu nebyadala tugende tumwagire yo cyane wali chwarodde mu class maybe nakuyansi olabika mukulu naye atolinga yamazejo just walwawo idha kusoma kubagati gwa tulete okugamba nti fe tuli bakulu Ushtegera choka batefe batokugwe batefe batokugwe uliya jimeza wayangu okumara okusoma kwachi wasembayo musomero damu muye yali musinya tunga fe tuli musinya 6 bano badu correction bano kubadu correction kiveke echo kambere badu correction musajja agamye mu banga badu correction tichive badu correction bebo boy kati omukulu MC Katse yavude n'agamba nti bwali bafudde ajagenda abuze Katonda yesirimu yamufuna atya yamujja wani yamumusiiga. I saw the post like yabade emotional for real because ekisoso kunzija mu maaso gade galinga maziga kwanga yagambye because okiraba tosekerera mu ntayi aina sirimu nga je yamujjo okyagendayo oshegeera because lindako ebintu biri bisatu engeri je tumufunamu naye ekikyasinze we wachi awo tosa sekera wa sirimu ngaje yamujjo kyakola ki kyagendayo okyaso okwambula kapale nawo nokola ki nabade emotional kati kansoke njogere kino nimpulire nnaku mwa olaba wali post was so touch wali amawulire NBS ge yakola ekiruhura mu bahima nga bagamba nti sirimu weyo yali double kati nga bagamba nti abantu beeri abali bamire eddagala balivaako abalala nti nze jimizo we bamugandawo ne paso omukazi tugenda mu sharinga fenna mulire ekintu kyemukolamu abantu be ate muli basirusiru mugamba mulina meezi kati nibachogerako mulina meezi simanya sikisiri mutakwatibwa nibachogerako nibagamba nti nekira ni culture okukiza nti bo bali weti tiwo wino mukazi wabayi n'amasi mugamba tasobola lwala sirimu which is very wrong and which is very bad kubanga kati bawulira omuntu nga kasinga alaja nabwe bati he should be face y'abantu abasobola okunyonyola omuntu kwati but this should be a lesson soko yogere to all youths kubanze wenalabye post nawulidde njagala kakaaba because nange najirabe nbe nagenze mu comments ningendo olaba nti tekutte kunzenzeka buli mu yabadde nabalumiddwa ate fe tuina chance nti you can test so lo test kit baba abo baboyi bafuna obudde bwabwe they are stars abaana abo bali na sita domere ya ddala va kubyakate nane awareness yatandika ku Sodomu yatandika before va kubyakati ndaliwo va kubyakati tomwana asobola okuba ina abagoberezi ku TikTok onavimba nga manyista okategeera sebo ngatambula n'okwebikayo ebika nayambala ne mask TikTok nalaba case nenga omutuse Masaka tewala akola ki tewali amumanyi bakati sabo bali ba amaanyi worldwide country wide
ne walode solo kyo anedda awo mbancho ate mbanchi menye nnyo country wide bakatsi bali ba boy ye mulenzi be balenzi bo abali bayingire bala kwata nga buli mwala yana nga balinga hot cake oshegera so kino chiwaba vubuka ekyokuyiga nze kyovola banava mu mabala alinyi n'omuzogo kugenda mu mabala omwana najja nakukuba lindako omwana najja nakukuba gamba nakugamba waze ne motoka tugeneso kwenkuweko eki kintu kyankubanga wala zomwana yangamba oyine motoka tusokenga ndenkuweko nimugamba ngina naye ngakwibaza lwaki oyagala kumpa nagamba loni nkwagala nnyo njagala to making that kind of bond. Which type of bond is that? Kati omulala nga sinze kubanza omutima gwange gukalubamuko tebantwala we batyo oshegeera kati omulala nga gye muzo wange amaliriza yeyambuza aba yakikoze anti kati nze nina ebintu kati nze kankugambe nze nina mulekerawo zina obuwala bw'ebbaala nina experience ya AIDS from home so nze nsonga lwaki sisobola kupapira n'abakazi I've seen it ate nze sikyakyogera because I'm not ashamed of it nze ndabye family yaffe abaana abasinga obungi bafuna sirimu kugata bazadde baffe so nze natandika okukimira mama wange eddagala gwali mwaka gwa meka 2.5 nali mu P6 mama wange anzaala so ngani mu P6 ngandaba mulwadde akyali mulamu up to today 20 years later kitegeera because abeera ku ddagala leto ina nalowooza nti mulwadde wa sirimu mama wange anzaala and like mukusooka twewalikira nga tetukyewalikira because I living a normal life ng'omuntu omulala like tewali kwe nkubuulira nze sirimba kitegeera so kati alina okumanya kintu kimu amira eddagala alina okutuuza nti sirimu yamufuna takweshoninga bwe yamufunira kyebika ayita mu trama yajeteekamu ate yajeteekamu yali ajagala ani ajagala ati let me tell you one thing ati gwe let me tell you one thing eyempeke gwe omanyi kye bayita eyempeke nze namirako empeke ya pepu bangamba omira pepu lindako nze gye muzo namira pepu nawe namira pepu omanyi bye nalabanga nali ndoota bafu ndi mufu abaafa owulira nebakanga mufu kati mwekemwagala ate njagala sokolireko maleyo omuntu ennaku kiri oke naye nze nkugambye nze maama kyogamba kati yasinga maama wange tamusinga naye kyenkugamba kyengezaako okugamba kiri ekintu kimu omuntu gyakoma okumira eddagala obulamu bukomawo nze nkubuulira era tekigaana musaasirako kati ate tunamusaasira tunasula ku ekyo olwokuba yamufuna tukaabenga bukaabi kati pepu nalimira yaki nalimira yaki okwewala okyegere because wagenda omufuna wagenda solution nali negase n'omuwala omulwadde n'okimanya nga bukyali nali nkimanyi wakimanyi otya kati nkimanya after oshegeera kati kitegeeza bwolyanyi kintu kintuuseeko mu butamanya kyokka tojja kunsaasirako nkusaasira naye tetugenda sula ku ekyo kati nze mbozi yakati kakugambe nze njagala nnyo kati because tulina bingi ebitugatta mwagala nnyo gyakoma okugira gundi gyakoma okutumalamu amaanyi ffe abamwagala n'okwewalikiza family abakola public awareness n'okulaba nga asharinga n'abantu embeera eyo public awareness nnungi alina kujja sikutandika misomo nakusomesa abaana mirimu nakola podcast zakola ng'asomesa kiki aleme kwemalamu maanyi feroni ffe tulina abalwadde ba siriimu bangi betulabye buli nze nkubulira in my family okyegedde so nze bwojjawo n'ogamba mbu tukimanyi tewamufuna wamunywa mu mazzi nebo naye yakwasa abalala toyagala naye naye yakwasa abalala so kati kituufu yakwasa abalala morning simanyi ebintu byokukabira abantu buli kaseera nnaku tuyise mu nnaku bantu bayita mu nnaku n'ekusinga nga tumaliriza jimuzo because bali mutugo lwano bagamba obudde ani time
nga tumaliriza oyagala ngambe ki lekerawo kaba kati genda osomesa abantu nti sirimu gyali oli public figure oli example eri abantu osobola okukyusa obulamu bw'abantu mangi ebintu byokaba tebiyamba bya kisiru tulina abalwadde tufiiriddwa abalwadde bangi temulekerawo tukaabira obulwadde bwa siriimu buli kaseera nze sisoasekera wa siriimu sisesenze nkugambye nze nina maama wange mulwadde nesigenda mama wange takeera ku macanga akabira omanyi ki oba solution ezimu ezimukakkanyoterera ekintu bwe kikuluma n'otayogera omaliriza ofudde ngakoleki silence is a slow killing poison. Omanyi omukyalo omusajja gwe bayita Aloysius Matovu asiba akabira abantu mu kamera si mulwadde mulekerawo tusibako ebintu ebimu ne mutusibako ekintu ne emitima gyaffe ne mutandika ogirumya olwokuba tubaagala nnyo nze kati simwagala nkyobula basagala namwongerako okitegedde mwagala nnyo lwe mulaba nga akaaba mutima gwange ngufa okitegedde omutima gwange ngufa so alekerawo postinga ebyo nze nalekerawo okwegatta amira eddagala CD4 simanya bikizi nze ogenda okwegatta nawe nzokukebeza emirundi 6 ogenda mufuna owange oli wamufuna ojja mufuna paka kati ze Smith era tsigala ku Facts Media YouTube njagala kwega banange njagala basaba mutu following mu subscribing mu commenting mulabe bino ebintu jimuzo unakaye nagamba tagena asasira katsi njagala buli kimu sigane musigenda musasira ngambe nze nako okulaba abantu abakaba nze naku nagira badda nkyala be naku nejembera mwera